Ese nkulamusizaako mukwano gwange era gy'osinza oba ng'otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Gen. Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defence Force, avuddeyo n'akola posti ate yeewuniikiriza eggwanga. W'avuddeyo n'awaana ku mbeera aba National Unity Platform gye baayisibwamu mu biseera ebya nominations mu kalulu k'e Kawempe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Agambye atya? Okyali ku UG Updates TV k'osinza oba ng'otuwuliriza wabula gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Updates TV. Kwekuumira ku UG Updates TV. Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayogera ebigambo bino ebyennyamiriza ensi era ne bigireka ng'ebali stressed nga tebategedde mu butuufu kiki kye babadde bategeeza. Avuddeyo n'agamba nti I like what they are doing to Nuupu. Muhoozi Kainerugaba agambye nti kye bakola abawagizi ba Nuupu ssaako n'aba Nuupu bennyininyini mpulira nga nkyagala. Lwaki Muhoozi yandibadde avaayo nnyo okupraising oba okugulumiza eggye lino lye bayita erya Jet Force erigenze maaso n'okukinya bannayuganda ssaako n'abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni w'apraisinze Joint Anti-Terrorist Task Force agamanyiddwa nga aga Jet olwa activity era eyalabibwako wali eri e Kawempe North ku bio campaigns. Mujjukira bulungi nnyo mu wiiki eno security forces ne ba officers abaali bambadde masiki abaali teba-identifyingiddwa nga tosobola kulabako wadde na liiso lye abamanyikibwako ng'aba Jet operatives balikodingibwa nga bagenda mu maaso n'okweŋŋanga ab'ekibiina kya National Unity Platform abawagizi ssaako ne bannamawulire. Era kabonero akaali kalaga nti eno force yali terina waalanti. Era meetings zituuliddwa era nga zigeneratingiddwamu ebibuuzo bingi nga babuuza ku bajjetisi bano omugaso gwabwe n'emirimu gyabwe ssaako ne actions n'ebikolwa byabwe bye bakozesa eri bannayuganda eri ku basiviliani. Tujjukira bulungi nnyo okujjukizaako emabega okulambulira baani bano ba Jet Force. Jet Forces eno Anti-Terrorism Act yatondebwawo mu 2002 era Jet center y'aba terrorist outfit era nga memberships zaabwe balikulutingibwa okuva mu virus sources mu sources agents ez'enjawulo mu security agents ez'enjawulo muno nga mwe muli Uganda People's Defence Force, mwe muli eya Uganda Police Force, omwo mwe muli a Special Force Command SFC, UPDF saako ne Uganda Police Force. Bino nno ze forces ze bajjamu eggye lino erya Jet eryalabiddwako nga ligenda mu maaso n'okutigomya abantu mu Kawempe North. Naye Jet originally yafoomingibwa nga combat okugumbulula entiisa ezibirawo mu guruupu nga Lord's Resistance Army LRA, naye nga ligayidingibwa ne International Security Organization ISO ne Chief Tense of Military Intelligence CMI. Kati ebibuuzo bibadde ebingi, kijja kitya ku migaso gye tulabye nga gye mbamenyedde egy'abajetisi bano tetulabyemu gwa kugenda kukuuma eri mu byakulonda eri mu nominations. Kijja kitya okuba nga beetabamu areas ezirimu okulonda ezirimu electoral
areas byebibuuzo ebivugira ku mimwa gy'Abannayuganda. We boogeddeko n'omwogezi wa poliisi Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson Luke Oweyesigire annyonnyola mbu okubeerawo kw'abano mu bitundu ebirimu akalulu okulonda elections mbu ebitundu ebyo naddala ebya specifyingiddwa mu Electoral Commission ng'ate tebayinaamu authority mbu Electoral Commission mu bitundu ebyo nga teyinaamu authority. Ne twebuuza wa Electoral Commission weyina authorities okubanga eyina okubanga taking up parts ate era bitundu ki waaki baba badeployinga budgets okujja providing omulimu ogwa Electoral Commission we yandibadde providingibwa. Kino nno kiraze ewatali butuukirivu ewatali justice mu nsonga za kulonda era tetumanyi kalulu ka 2026 we kagenda kubeera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gavumenti ekyasirise tennavaayo naddala mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ki ekigenda mu maaso n'okutugumya Bannayuganda.